Yes, kasooke tuveeko mu kutalika. Nabagamba ekyatula byakasiema ka Pearl Harbor tusobole okuba nga tulinda kano oba tulabe kano. Kano kayitibwa Midway. Kano kasiema kayitibwa Midway. The situation in the Pacific is far worse than reported. Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history. Yes, magambye ekyatulabisa Pearl Harbor tusobole okulaba kano. Kano ke kakafuluma recently. Kanso nalukoro gamba ki, kanso kasho gamba ki. So what's the target? Kiwaje muli obulamu butambuza. We believe it's Midway. Banga tone buli kimu kyonna kigenda gezaako okubeera mu mbeera mu nteeka. Washington disagrees. Yes, magambye. Washington is wrong. Nga bwe nabannyonnyodde. Ekyatulabisa ka Pearl Harbor tusobole okuba nga tulindirira ate twekanye kano. Kano ssebo kugenda kubeera mugo gwa sinema. Today we prove the American. Era kiwa abasinga bonna bakalindiridde. Tugenda kuba tukafuna ku muno waki. You'll remember this moment for the rest of your life. Yes, wakayita Midway. Yes, kasemeyo ne kano mulango. Then sobolo kubanga twolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro. Gambye kasemeyo ne kano mulango. Tusobole kubanga twolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro. Throughout time, our people robbed, lied, and killed. Until one day, we found ourselves noblemen. But that nobility never came from chivalry. It came from being tough and ruthless. Real power is not found running off to war. Real power lies in understanding who it is you're truly fighting. Yes, gambye tuli mu kutalika. They can be defeated. Kano ke kagenda osembayo mulanguze ntuwe nga twolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro. Nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga bulijjo. Nkiwamu asobodde okulaba akayitibwa Kingdom tulinda season ya kusatu. Twazirabye olumu zonna esooka n'eyokubiri katulinda ya kusatu. Waliwo akalala kasema kabakole yakasufu ennyo kamala nako ke tujja okulaba. Ate then nga bwe tuteekateeka ku buseries obulala 24 bagambye kati yayengedde akaseera kayaako okubanga efuluma kasembedde.